Kati ku Sunday ya week ewedde netabeerayo so naye beekolamu awo mulimu papa n'agamba obadde obukadde obubiri bandisasudde obwa venue nze nja bbukuwa ne ba partners abalala awo zinasemba okuya bali babaze miliyoni bazaalinga 7 weziba tezaawera munansaasira but balina sente zibaali bakoze ekindi bagamba kifo ky'okuteeka ekivvulu tuteekemu ssente nga n'abantu tumanyi babanajja akuteseze omwana n'abaako kyakola ki asinga then later bwana amala okwekwanaganya ajja kudda maybe babeeko kyebakola ki kyebakola so sente bazimuwadde bazimuwadde nga abalaze plan kiki kyagenda okukola oba bazimuwadde ebintu enyagala mubijjemu nnyo sayansi mbuuzaako bubuuza bannaye mwana mumuleka ali ku sente za nnyina oba ozikolemu ki akuba oli mwana muto nalegambye kwanamu abakazi naye oli mwana muto tokikola naye sente bazimuwadde meaning bano bo baden bajejjeeko niyamga kyetwakusuubiza kyonna kyetweyama tukikuwadde so kati kiri eriggwe and I think era weyandibadde kivulu kyandibadde kibwadde nga tugyeko expenses teyandisuse sente ezo yanditutte waka omanyi ebivulu by'e Kampala bino biraba tubirabira mu bifaananyi naye mu booking kati anti Saymore nze omanyi lwaki mbuziza sente ezo nabadde ne plan tuyinza okuba tuli wano sente nga bazimuwadde Saymore n'akomawo ate nga batugamba omwana wa Evelyn Lagu tasoma omwana wa Evelyn Lagu talina kyalina papa Misachi nga ye his a parent ate omulaba nti bw'ayogera ffenna tumuwulira singa batutte sente ezo ne bamukwata ne bamugamba nti oyagala kukola ki nti Saymore ayagala tugeze Saymore ayagala kyalaani n'asoma ne tufuna ekyalaani kya Saymore. But I think they have a plan naye kati baali balina okukola publicly omanyi mu nsi wano naddala ku bantu abali connected abalina akakwate ku bafu buli omu asuubizanga bwakola ki bwayagala kati okwejja mu basuubiza ne batatuukiriza olina okuleeta okuzikola ki teekawo embeera kati then ebyo nga bimaze okuggwa I think they will have a plan oba ontegeera ayagala okuddayo okusoma ayinza ayagala kuba ku business gy'atandika kati ebyo byabwe kubanga ate era bwe tunaatandika okumanya kyagenda ozikola tuyinza n'okugamba atuweeko kakati tukiveeko mangu tuleme mugamba atwokyeyo kubanga faamu n'ensonyi tulina ntono zonna Busegenya ali wano namukuba oluseke gamba ono ali bwe toli bulungi naye mbadde nsawo ez'amafuta ozikole ki ozimpa era n'azimpa mwana mumpe Ama Fred yogerako wano kati Ero kimande na 6 Novemba sawa yemu wankwasira sente bali bakumana zali za table za show concert ya Evelyn yali ku 28 abaje sente ku Mangi Saima Lutakabwa Mchala Esther beyanziza nnyo mwenamwena nza kutamisha Semokula Mchala mukubazibwa eteya kuma sente beyanziza nnyo ziri miliyoni 2 za kuyamba kutereka show Ama Fred yogerako wano kati Fredo nga ate amala okurisivinga akasente so Fred sente ozifunye baako kyozikolamu nga mami we yakozesa ze yali afunye naye ate era sente zisigala ziki zizo oli waddembe genda olya enkoko yenkoko weebake osooka owummule opulani ogende ku biici ofune esaati empewo ekufuweko obeereeyo abakazi baleke abakazi bonna balina siriimu sooka weewummuze women are bad people nokwokya olutambula mu basala